Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kumi abiri kakado tulina mukukuna futamale Burundi abantu bade bamulindiride nga baagala okusingira ddala kwa analysis ku parliament ne ku speaker omujja kubangira abantu bajja kwagala okulya ekyo bagamba katulye dakika nga zizo kuno n'oluvannyuma abantu baagala okulira ekyo bagamba kuba basibe yenkola yabantu muje mulimu tulina kuba basibe ideology yo omwana bwefana bwete ngomuli bwayogera anti kakati simanyi na bwetutandikidde tamale kati back a bit onutwogera kwani gumuwulire esi yamwiri mu kizibu nedda esi yamwiri mu kizibu ebyo bintu bibabikola tujja kuwanga nze kyensasira abantu bakadaga baani kumala kunia ku mutwe ne baganti atoddeyo bagasiimule badde mu bakuni amalala nze sobola nedda tamale tukira kwogera bigambo bikisi yes sisobola oyo ankozesa oyo. And what performance am I talking about? The way he does his things, the way he's bored, the way he strategizes, the way he keeps updated information. His information is always updated. So whenever he makes an attack, it is highly and precise. It is high quality and very precise. So the only thing we can do to defeat this man is to negotiate with him. But if we are thinking of, waging war, a man who has capacity to spy on you, because I was listening, I went very silent because I was doing a lot of work. I went very silent because I was handling a lot of work, a lot of exercises. This is exactly what I was doing. What is it exactly? Let me tell you one thing. Just look at his rate of observation. The way he observes things. He analyzes. Actually, when you're listening to him and you're matching him up with the moderator, normally the moderator speaks for the ordinary person. What the world is saying, what the world is perceiving about something. And then this man twists it 100% degrees to 300, actually to 180 degrees. Then after turning it to 180 degrees, he gives you a proper version, which actually unveils the actual truth. So at the end of the day, he's very believable. His debate is very informative. I rewinded back to the times when I was still with the Gasimbaga and Tamare, something like Gasimbaga and Banamuri on the Simba. I looked at that program. There was always Damboze. It was, I think, handled, moderated by Peter Chibazo. I looked at this whole thing, and why Tamare always accept their time is because his debate was not just an argument of reasoning, but it was an argument of providing information and the factual information. That makes him, that alone makes him very different. He would be given more time, and even the listeners were always interested in listening and Tamare concluding the debate. Because his was just not, to debate about an issue, who does what does, but the information behind the whole thing. So he takes out and uproots the idea from where it anchors, and he exposes it. That is his difference. Now, my brother, we're looking at, and we're facing this kind of person. That is why for a very long time, I have been away. Because I know exactly what runs in the mind of that man. Currently is pursuing something. That is a secret you told me, that there is something you're trying to fail him from accessing. This is what I have to tell you. A person from Bunyoro, I know exactly. I mean, a person from Toro, I know exactly how you are supposed to handle this. But the whole problem is the way you're trying to handle is very dangerous and backfiring. Just put that in the grass, a transparent grass. In the transparent grass, you can tell the power, the color.
but you cannot tell the taste of whatever content is in there. If it is water, it will be colorless. But even some hydrochloric acid is very colorless. So you cannot tell exactly what that is, but you can see the color. If I feel if the grass is filled with some juice, it might appear yellow, deep yellow. It might appear tangerine, but you cannot tell the taste whether it has sugar or not, or something else has been added to that liquid. So that is the same thing, and I abhor you from taking that as an excuse to get it all as a basis to fight this man, because you might be observing him from a glass, but you might know the color. You might just predict, you might just guess, but there are higher chances that you're going to get it wrongly. So we should avoid miscalculations. That one is one of the things I have to tell you. You should avoid miscalculations. No, my brother, you talk about miscalculations, meaning exactly what? What I'm saying, that these miscalculations are going to fire back on you. How? I know that is going to be the next question. Yes, of course, it is. The how bit needs to be, expounded better. I need to understand what exactly should stop me from doing that. I really don't want to take you back to the entire subject. We have been in this battle for a long time. I'm a very good debater. I'm a very good journalist. And you know what I'm capable of doing. You know how much I can reason. You know how much I can observe. And you know how much I can analyze. I told you one thing, that one reason this man does not stop his fights is that his anger is like that of a puff adder. He would take wrong observing. But every time his mind switches to something you did, it becomes very fresh. It is a scar turning into a wound immediately, but still it can transform back to a scar in a very short time after pouring some anger. So he's very venomous. That's what I have to tell you. He's very, very venomous, and we should really understand how to handle this man. I told you one thing, that silence is the best option you can ever take. I saw him in my car. I got in an accident. He came in my dream telling me that, you see, you're going to face the worst losses if you don't stop, hanging around me. I took off. I told you, this is very wrong. I have got my own experience, and I always tell you that these fetishes are reality. You just go to Angkori, just go to Toro, just go to Musonga, just go to Masindi in Bunyoro. My friend, witchcraft is a reality. It has been here. It was always here. It is still here. And forever it will be. So there is simply no way you're going to say that it doesn't exist. At least everybody who has a family and it has a clan, everything is rooted from what we call witchcraft. Actually, the traditionalism is all about witchcraft. It is not about craft. Traditional craft is indeed the witchcraft. If you don't have it, the Baganda have their Rubare, the West have their Navinji. The same with the Basoga, they have their Rubare. Because these apps can really accelerate something, and they hike it beyond the predictable heights. Just look at the campaign. When we Westerners became the top of advancement to those who are in with your bloodline. Let the average poor, the average people be relatively poor. Give them soap operas to the women. Gear up betting for the young men. Keep them on TV watching soccer, Premier League, Spanish La Liga, and all that. You get it. Keep them just on television. Then keep the young on the cartoons and things of the like. So, the average woman on soap opera will always be looking at Rugambo.
to be spreading gospel, watching season after season after season after season. No time to think about politics. Now let all fanatics be directed to churches seeking for miracles as a means of, getting some wealth. Meet those pastors, tell them to pass message of hope. And these idiotic pastors, when they go out there, they will simply say, yes, pray, fast, tithe, and all of that. That is going to give you wealth. The real intelligent man is working. An idiot goes to pray and fast and be given. To which God is the God which was created in their mind. The God who is never there when the coronavirus is hitting up. And when the doctors go into research labs and all of that, and then they start to tackle corona, the same idiots come and say, God has done it, not the scientist. So that the fantasy of God is just very good for such people. So there will not be time for the ordinary person to look at what the government has to offer. The government will be cast in the shadow as they run to churches to blame Satan for their bad well-being, for their poor welfare. The women, you talk about politics, I hate the politics. Did you watch yesterday's episode? That one is well done. The young men who neither do any of the above, they are not going church goers, they are not, and they are not, they don't watch those soap operas. They are busy in betting halls and kiosks. Busy betting. No time for politics. They want to match which is the best odd, which company to bet with. Now those who do everything but still are looking at the politics, they are the ones so easy to handle, and they are really very small number. Now, when the population is divided that way, no matter what happens in the state, people cannot rise up against the state to come and demonstrate to overthrow a regime. Now it has been done to the utmost, and that is where we are right now. Now, every time you have comfortable people who are very who are in the middle class, especially middle, upper middle, and the lower first class, make sure they don't come in politics. You have to take the mark of their wealth. Whoever joins politics, you get a pair of pliers and hold them by the balls like this, squeeze them up, so the road is minding their business. That is the political philosophy of Uganda, and particularly many sub-Saharan African countries. Now, we cannot change that. When you look at Tamaremirondo right now, he's a radical activist. He's an intelligent man. He's a man of books who researches and writes. If you give him wealth and he becomes extremely comfortable, you are increasing the concentration of the venom from his mouth. But when you leave him where he is, at one moment in time, he needs people like Kadaga. He would need people like Deraki Nachove. He would need people like, there are so many. Whenever they face shit and challenges, we have to run to him. And of course, he will work for them. He will sometimes twist his ideology. He will sometimes compromise his integrity a little bit to package the praise that person such that he earns something. That is a perfect condition. Kakati okitegedde mweche babakola omwami oyo ate mwana mukamba bolize, this is how Hitler came. Whenever I look at this young man, nete yekolibide
yekolimidde ki buli kyagoba kiyitawo teyekolimidde anti yagamba ogoba bakadaga abo they have a misconception. Do you know that ever since Kadaga came and visited me 2 years ago sedanga mumulaba lwejo kukyali mudwazi kati abo balowooza mwana jange jonna babakube enjavu walemba fukamire tikisoboka nze nagenda omwana oyo ayina agenda naye Museveni bw'ataakwate ku mukoddomi we naffe tujja kuyiwa abantu mu luguudo nga tannawamba ggwanga nedda nti aganti akubuulira kiti kisoboka ekyo abakazi bateeke ku TV simanyi ayogera lwabu nze ndi ku TV this is lwabu nze simanyi this is lwabu genda ku gogo ayogera ne mwenda anti nze simanyi hitira bwe yajja we cannot allow this is worse than Idi Amin mpulidde maloboozi with that ideology lwabu is more than Idi is worse than Idi and Idi Amin abakazi mu bateeke ku soap yajjanga wano olabi bagamba ba pastor wano teyezingangawo abavubuka mu bateeka ku betting babere ku betting ne ku Premier League abasumba bayise ba idiots abasumba ba idiot naganti yaberanga wano tuli ku fantasy goals ono teyaberanga wano tuli ku fantasy goals mubeerawo ba scientist bagona buli kimu kyonna ekisoboka bampadde obutoba onayogedde musasa bagana mapambano tasobola oyo munamubulidde kyendi yandaba mu buliri yandaba mu kkubo yandabawa nkyabikola oyo omulenzi oyo lwaboka ajja kunsanga mu nnyumba yeyewebaganemu mipaka addemu eneregemu naye nze kyemusasiddeko kiri kimu kyokka oyo lwabugo kasita olutalo luteekamu Katonda ate yamanyi nti babakwata abasumba ba era akugambye nti whenever the president gives him manners wamba nina kalira nkubenyondo nenkwasa omuntu mulenzi okay kale tabale kakati buli move yonna gye bankolera okufuna sente when you make him gwe waliki tesiberanga ko sekiliko sikumangako ku getting gwe mulenzi gwe okay tamale kale kati omulenzi mveko no this is dangerous ati kugambi nti plani ya mweyo nze siridda mu government ya Museveni kubanga muri mu busy oyo omwana tamusobola nefe tujja kukiriza hitira kuwamba gwanga lya Afrika Museveni ya mutumulidde ekyo twakitegeera ne president Museveni tayagaludde mu government ye mu nkole fanda bwetyo kakati tuvudde anti abalya nti bekubira Kadaga kankubuulire mwalonda ddi kumande basula ntebe bonna bekunganya nankabirwa Franka tumwebaze oyo basula ntebe entebe wani bakera mu hoteli mbuli mwina yamaka kibuga bakina mu amaka ne badda ku hoteli yemu ne basindikira abaseeke tugenda bawa milioni 10 nga bayina nyingi ngenda okublokinga bemupya bagenda okuwogana ndiye bana baka parliament nda bawa milioni 3 yaziba wadde yabagambe nga mu milioni 10 ngo mulimo gwawedde yabagamba sene mega nkakube zo yaziba wadde ati yaziba wadde yaganye nenga kyakijjeewo ngencha Kadaga ube ngalabinga ddayo ekyo nekigana mbulamu bwange kakati tamale tuvuddeyo nidde tituvaayo anti kakati twogera ku kiruwa this is the gist of the matter. What is the gist of you are being captured. This man is agenda is being implemented tumunalinda nekitya bwe yakola kitya yalumba mango omulundi gumu tamale then what next? Yes, we must mobilize. Kakati abakyali abalamu nga tumutegedde nga tulina ebyuma ebimukwata byatasobola di talent era kakasajja kamugambye ti ebyuma ebyo tugenze yonna bwoba tulina millions za dola 16 tosobola bigula bwoba tulina millions za dola 16 nekyo bagoba waki nti buli mwenzi gyakasente ne ba business binjo kusula ddolo nga dinazala wakyali bukyolumba walumba omuntu gwatasobola mulenzi gwe damuntabali damukwate ku sente za damukwate ku business za kusula ddalo bakusibe njegere mu state house oyo kotegere nti abasajja bayina amanyi mu gwanga gwe ina solution tamale njirina nti gobwa nebye waffe nagenda nempabe waffe omuntu bwatawanya business yes musule ddalo yes kadi ekyo kicho ate sikira ate tonjo kasiko bawo chobala mbasekerira abakumawo kasiko bawo ati kakati nze njagala analysis consultant kakati egwanga lyo liko edit yako kubanga gwengo omuntu hitira gwina we have a sit kakati gotulaga problem kubera akala singo ino budde
when Museveni sent a messenger to him, what he told him, I cannot drop my president's ambition. Awono kati wenjagalo genda Tamale. Now what next? Yanji fetuina mukwata. Kubanga the rest of us, ngera wawulide, but categorize. We have Idi Amin. We have this is what's in this is a Hitler. Yes. But categorizing. Abakazi babere ku ngambo, bali ku mizigo musopu, series avubuka babere mu premiership, and that's the day. Then kati abalala, ba idiot babere mu makanisa. Abantu gabakolera. Ba idiot babere mu makanisa. Abaganda yatukantuli. Yagamba. Abaganda tuli use the condoms. Abayistana basiru. He prefers to work with the northerners. Which is chechiriwo kati ekyo kirala. Kati fatusirike. Mutute. No. Atutala bwa duka ekibuga Kampala bwafunda nafukanga to buli akamutegereti abaganda bayina amagezi Tamale tubadde wano tuwonya abantu bangi nnyo omuntu yawone ensekere nawe nenkukunyi nawe nenvunzo izo mweregamu buli gavumenti embiyo nebadde wano atukirize he goes to target my family abana banga abagobye ku mirimu nkusula eddalu option 0 nawandisa akatabo kange option 0 nkusula eddalu kakati gwe Tamale nakusima enjegere mu state house ekyokola nani ndikufumulamu gwe kwata ku sente zange ekizimbe kyange wakwata certificate yacho of land title no jeremera yes age otajitanga nkusule ddalu okay ejogoli gweri olina yena kuli kumalamu nze nsaba katonda yena kuli kumalamu nsaba katonda alina title ya jeremere kusule ddalu tumuwone atwesa mbolide nze che era mugambi tulina tetumwambala amugambi tukubeba nacho betu kubeba akadaga tukubeba ani bonna betulowooza nti beba mwose nga nkusule ddalu mulenzi gwe katuveyo Tamale mujja kulaba omulalu ali mu state house gwe basibye enjegere tinze nchikoze ejogo lyo nali ayina mu 20 mufumulemu okunzita kwa mulema sente za mulema nze nkukirira fuge gwanga with that agenda katugazie ba stakeholders bikintu kino gosobola okusula omuntu eddala nkisobola abasumba ba idiots n'abantu baabo bali ku fantasy how should they come into this anti nkubulya mu mutegeere kali bakole batya anti sezala wa negotiating na yebo negotiating bonkubulya kye yamwanu ate omwana we kankubulya ajja kutta muwozi is very bitter about muwozi Tamale bajja bikubuza family anti kati kubutambi bwebuli family yawe tajibala mu value era yakugamba yali gate man ferongo time nakola senteze nakomawo wano nakola farm ye eya security omwana je yamusanga yitagenda kukuba kwana ekyo Tamale kanibala ye professor yagamba professor yamugamba nti omwana mulalu kutesa namugoba emisinde ye professor bakanti professor of psychology is a sick man who needs medical attention nze Tamale nchiri kuzebankoze byebigira chiri kuba na Uganda ne yako akosingoka ulide byekogedde byenkakoze nze Tamale ndi one bali bagenda kwa Rwanda nakala bikamusiro tukabangera kwavuza kasajja revealing the nti okugenda okulaba emipiira balowooza nti bali mu leisure somebody is conditioning them abafugire kakati kitegeeza nti abalaba omupiira bano tubajjeyo nabaga nti Idi Amin yali biwezi okulaba omupiira gatemena kyemulowooza betting yagambye atya anti kyenkulaga nze noonya solution Tamale kubanga kati gwomanye ekizibu wekiri oralinga otya bannayuganda kubanga okulonda kwawedde tulinda kuddamu 2 andi nkubuulidde nti mmwe we babakwatira nze lwaki nemye nagano kuddamu wangudde but you are one nemye the remaining millions of people kakati kakubuulidde twetaaga kumanya kyakkola 2 days ago 3 days ago oyo kicontrolate what that boy doesn't know mbadde maze emyaka 7 nga soogeranga nasale obutuusa gyona nabagamba nti abange you spoke to Sale 2 days ago embaga nti abange abayimbi bano bemuwa billions bakola mulimu ki mu lutalo be bayimbanga amajjo ga Amin gobote ne kadduka bakoze mulimu ki ne bujja sente ne buziyomberamu badde bills owenkufira byerukaga fa baba banja gweto babanja butabubu emyaka 10 bakusasula babu wifi chawele 10 kayanja bwakwata sente naziwa abayimbi abo ajjukira ko nti bayina amebandi ababajasa bali mu amebandi bayina sente bayina amayumba bayina equipment yonna zamu abayimbi lwaki mubera kati muyite bano mubafuula amebandi nembaga nti Sale yadumira reserve force naye abali reserve force abamu tebayina amagulu bayina how do they feel nga balaba abayimbi balwanira mu sente obusiru bwamwe bumwali buwadde sente obwo bwali sirise Sale ranga message times at night and responding at night. Why?
baba nange mbikola mbanjagala kulaba location oyagala kola location yesimu location omanya kubidaliwa kubanga ebyuma byabisika wonna kakati sinze sanukula kiro n'abaganda ffenye tetwanukula kiro Sabasajja Kabaka atamule mirundi wampasebo Sabasajja Kabaka akutumye ku lutalo todda ngiyenga dukalaga walalo omwami kati Uganda sanukula kiro ayiranga him in the morning nangamba tulwanagane konse why should we fight Salenga yakubuza we allies from the bush so why should we fight yadaga tulwanagane nango zikudeko lusalo nande ate goina cause chimbaba ina cause alumba Museveni gwembetenta okujanga nawo mulumbi n'abakumba kuba kati nagamba nanganti nayo chiwayogedde muri musense naye the mistake you made that money does not come to me. I'm only dealing with the industries, those who are distributing money. I don't know where that money comes from. Which means my observation is how do people your wakadazi feel ngabayimbi abavumye Museveni encha beba komyewo ngabavumanga Museveni mu monitor beba wa day before. Do you know the trend? Tabavumanga Museveni mu monitor no mulenzi balese. I even wonder who is in charge. Is Museveni still in charge? Yes, is a question now. No. Maybe you are in charge. You present Uganda. Museveni has no media. Museveni banabana bamutwala ko intelligence. Bamujuza ku muntu. Lwaki buli Museveni gwashimiriate ngamuyita y'oluvanyuma. Kitegeeza asoka kodi ku force information nafuna ekituufu nakomyawo. Nabana ne bakirizo bakomyawo kisobola kola. Ko kubiro omukazi ku mizigo. Ne muvumagana omukazi omugeza ganti nedda. Tulende walala. Tadda ku muzigo ogwo. Nti nankabirwa kubye Kadaga namusensebula. Nemudde ebintu bya Kadaga mbifulumiza ku Wilibalo. Nti Museveni ampisa mpyo bwa voice. Muganti muzee. Kangende maloko okwerowoza mu emyezi mukaga nkomewo. Atana nzita. Progambo mukambwe nnyo no. Toyeza kumala kusesebula Mbabazi n'omusesebula bwotyo n'omuteekera egindi n'omusesebula n'omujjamu empale Kyanda yagende wa Mbabazi n'amugamba tukimya abaana ne kamera ennyumba ya Mbabazi esigaliyo nga terina security enchanti onkomyawo tuli bulandi naye naawe Mbabazi bamukuba ayagala kujjawo Museveni yes katako mawo Taina political value, I'm telling you. Mbabazi. Yes, taina political value. Kadaga akubeunga ina political value. Taina political value Kadaga. Amangu ago. Muyombi enkuba jiba mukumu. Omuntu wava mu kifunga value evaawo. The methodology awe baba kwatira. Nolesa tefugwe. Nojake radio zange, stego TV zange. Noyagala okunzita, noyagala okutta mukazi we. Noyagala Museveni atuyita alabe mwenzitira mu omuntu mu meeting. Tayinza nti bayita kwetu. Museveni kamukaso bayita kutabagana. Ntegwe milioni 5 Mugonde. Yampise nga nyabo bali bamucha. Nekampita omulalu. Kulubya ne kamushenga mbala yite. Mu family kamushenga ne yakulubya. Bali sonze sente bazitanga sinnafa. By individual. Ejubuli obulenzi ne bukumala bukubya kada nza n'okufa. Bumukubya ne baleeta omutwe ne bukuteeka mu office ye. Kika bamukwata. Ngencha komaundi Museveni yampise. No. Ngende wange kweba. Owanguddwa. Olutalo kubanga abalenzi buli kyebaagala sibamanyi bali yes ne buli kyebaagala kyanti nagana buli kyebaagala kikola kakati babanga buli kyebasindi Katonda yagamba ku Sodoma yalidyose Katonda yalidyose nga natusa ku bantu bameka listen tamale wait Katonda yaganti yakoma ku bantu bameka ababula mwakisanyewo inabatano yabagani babera batano nga bali mu bokka kakati nzikambere mu batano omulenzi ono batajja kunya ku mutwe na kunyala but that's one kubanga kati tajja kunya kona kunyala andika kati kyakola kino kyoyita okono abantu akikola kubanga ayagala kufuga yes tola banga alinga ayitamu atayitamu nti eventually ndikakati let me tell you toina kyo waliyo mulemeseza kwa let me tell you nze mulemeseza ku lwange Kadaga if accepts to be vice they will share the office Kadaga if he accepts to be vice ekifu twakivuma date muli Kadaga ajja kutula wansi olanya atole wali ne gundi bamu vetting nswere mpunu I go home nswere mpunu I go home. I cannot subject myself to such a humiliation. But what's given it to you? Anti kubuli denti bafa. That's it, man. Kakati soma wana. Betokiriza. Abantu abalasibe bali. Nabawandikira akatabako nembaga anti lwaki baba joga. Abantu abalasibe bali. Fetuli babiri ne mugisha muntu.
bwebajja kuzikiriza Yeruzalemu bwebajja kuzikiriza Sodoma nze ne mugisa muntu mwetu abataniibwa ku mutwe ne batusangulako mazi efuddayo ne batuniako tuli babiri kyenkutiddeko kiri kimu tuli babiri ne mugisa muntu nti bana abantu bwana support Museveni banono nenga sizeyo kunya kumpera kunyala bwana afuka ba president yogenda kula basobola oyo mwana barabikanga wannankabirwa 10 billion Museveni kyamuzanya ko kyabadde Museveni was a winner at the end olanya yafuse uwe olanya tabanga ko wa Museveni nankabirwa badda kuliro yo mulenzi kujja ukadaga olanya dazikata kajevu mimani obasalazi gaba sigenda nga myaka 7 kada kamaze myaka echi in fact I tell the others who give me money baba manyi beba jozo mulenzo banide ku mutwe nabanyala anti tubogera naba amata nabenyam nabachi kakati covid mulamu olaba covid fake byuyogera covid fake kamale covid era tuyina yoyo era abantu basigalenga bakola bamaze kuleta masks ozaba zijude gwanga buli age afuluma Uganda genda ku kisawe dole 15 nibo bagenze nkaga mutano bali bukuba ngombulire ebyo kakati tamale emirambo kiriwa abafengera where are the dead bodies this is mafia eroyo musajja nerukwako bamukuba ne bakiwa Diana nambera nzata bankubire ngendayo education iswere mpunu kakati naye abazimu gwa kitanga baone kumuzita nerinkuma kwero bintu bamegenda tule mukola kakati tutesa kutegeera abavubuka kibakola ante go justify nga bakada bakomawo mbaba zine bakomawo naye bakomawo bwemuna aba mukyadda omulenzi oyo nafuna byafunye ndikati mu parliament ataddeyo uwe nokumawo kataka nakune kontena kunyala ku mutwe egwanga mukolera mulenzi oyo omulenzi go mukolera mukolera kasamukizo bujozi bwo mulenzi oyo fenna tugane tuyingire jema sizala wa mukwateko tuyingire jema tugani nga gwe mulenzi gwajoga takola that's okay yes sizala wali okamusorting nayenze kyenkole Yesu kugenda kolera Museveni kolera Museveni ngati tuli mu government ganze bwenkola buli kyakola nze yannemu alabikanga kigusa nze yannemu buli kyakola enjovu yalemu akalema njovu nenda gwainzo kule ndi kalema njovu aizo kule mu akwate kusetera mu bebi go mwenda ajja kule mu bebi go mwenda munyonyi neche be mu furu wale weri tamale nti ajja ku weekend kanzire yewa ajja kuita kanzire yonkumemu kanzire yonkuma tahana mpuliremu tamale uli anti ayugede nti yalemesa say president please tamale omulenzi ajja kuita jaise gwenga akulemeddwa afuke president tasobola kubanga nze ndo anti mujja mutegeera tutiisa kati gwe bapasha babadajja wano ne yesingawo temutegedde nti abayitambula kakati awo wembuliza nti kati solution kubanga kati bapasita ba idiot singa nakola naye ebyo byuma singa mukwata atadde ayagala kuntereka mbusajja bwatambulenga ndi mumpaleze mbusajja bwenze mbuwoninga kakati tamale gwe byosobola okukola ng'omuntu bannayuganda tebasobola kubikola anti somaako mulabere waki nze mbikola nga mutemusobola bikola nedda tamale wano gwe resistance ogirina era ndoze ogenda okungamba abantu babawa privileges bakola batya bonna babano wano mbalengera bamayiga bakadaga nenda bwandika akatabanakabandika wandira kazibwe tamale nebawandikidde nemaga nti mujja kujogebwa nnyo babali ku mitwe babasanguleko amazimu kumewu kya 2013 naye kakati tamale okay kakati kadaga bamuwangudde mu parliament baleesoola so what next agende yebake kadaga tumuveko agende yebake parliament yolanya anti agende yebake kadaga agenda kwebaka saagala nze omukazi Museveni yagamba ti omwana bwayimira mu kubatengenena ekyo kyawedde omuntu bwafa tulungi Museveni yakubye omulenzi ono ne sente tiyazibawa naye kati olanya bamulese kukola ki kubanga lingo gaziranya bamulese kukola abadayina amateeka ge gayagala okuyisa mu emyaka 7 naye Museveni bamuteekemu akawayiro ng'abawadde olanya nagano gayisa Museveni yamuwambisa wabudde bwagamba he owned him Museveni owned ze olanya yamujja ku nankabirwa takolerangako Museveni nankabirwa abadde akolera mulenzi oyo nakabira hunting dog ya Odreke Rwabugo takola nakabira takola Museveni tamale naye nankabira yakyayidwa nankabira kwata gwe bechi bagogenda ogole ekibanje era ngobago abantu bajja mutyo omukazi oyo abantu bamwagala nze mbera mu bantu olwokuba twazaala fa abaganda ebidongwa nga Mmengo yafa era n'abagereka mwagazi wa sente kabaka situation nti tugimanyi Mmengo mukozi wa sente Mmengo yabaza abantu Mmengo yabaza Mmengo abasajja abalwana abaganda bwe bajja no Mmengo n'ekibetwalako ne befuula ab'ekitala abatalwanyi basaba sente zituyambaki wawulidde kabasiramba avudde ne bagamba Museveni nti amanya gaago gwe gano galonda nefe tukoze eki tugawaddeyo Mmengo kyabazinga yaganye okujja oyo manye kwayo ne konvoyize
Maika wabudi deonga inadimandi ya baganda jawadeyo. Oba okugamba abawereyo mu lujjuze ntaina gari bindi zizo kawezi kutusa abaganda bali mukuba naduka fe mukuba katikiro layisi ko kutusa mayiga bali mufundiriza ne mukuba naduka ku mukono ngamu muko kubanga ki anti nkubolide nti oyotayinza kugera ekigambo nakimu abasiramu bo balisa abawe katikiro masebi tribal kakati nze nkuganti abaganda bo bategeera tebayina abantu betuzaala abaana batategeera omanyi nti omuganti abakazi batandise okunonya sipamu z'abasajja abagezi era kakati yambale kufulu yambala ndawe yeye kufulu ate mu Zimbabwe kyaliyo nga bakwata bayimiriza motoka abakazi abalungi ne bakuyola nga sipamu bazitunda gatulambula na nyondo kakati abaganda bwe bamala okutegeera abaganda bwe bamala okutegeera nti tebayina muntu bazaala kadaga nalabyo ndeyo wafeera akayi nawe yonna nga abantu bali mu bukukulu balinga bayira amazzi kuba abaabwe be bayonooneka ate ensoni yaabwe babadde kadaga is very and the process of fighting her namukwata omuntu ne mukutwala what if he was arrested ngondi kulise obole yavumanga Museveni okumwokoleza mu manager nalyoka kwata wiribaro nateka ko muntu wa kadaga is it how you reward the people nga mfumbirwa omusajja ngo omusajja oyo buli mukazi gwawasa bwe baba ukana mujja ko Gomes nga nange mfumbirwayo nga nange mufumbirwa. Why do you tolerate humiliation? Ina katabuka ngako nkatandika nti abakazi bedda baba kubanga ne bakola kini baba tano batencha ne bawasa ngati bali woza yinti omukazi alibere empowered. The woman now is empowered. Bolaba mukazi oyo yagambye nti yakuba mukazi wange nzatela nyamba yanyambye nnyo kuba mukazi wange kwa cancer sikyagalangako. It was a constant embarrassment to me. Nti okumuwa kuliko tisati za between ezange kochi anti yagambye yawayo sente ne baku family yange ayinojje kubanja kusula eddalu muzeya yawule programu zange necho kachotisa yakusula eddalu mulenzi hands off me bwebanga eddalu yakusula eddalu gwe mulenzi gwe balabeko kumuko agudde eddalu ali mu state house gwe basibye enjegere necho kyogeredde banga lyonna ekyo kyogeredde kola okyogero otuka ku extreme anti wuya agambye nti Sam Kutesa is making a very big mistake. You give this man money afuka nuclear bomb ngendo kubeba nachobe ngendo kubeba ni yaluze jenzi ya send nzitojja kunjo gamulenzi tolinteka ko mumpale yo kuwe weta busajjabu tekijja kubera ngendo jogeba akadaga jogeba mbabazi jogeba batasobola kwekolera kakati sobola kwekolera family yange bonye myaka misana ntanzo kumpita gwe gosobodo chitako kadi nabana abalenzi gwe cholwana nacho izikulaba nti mu government mulenzo ntafuga abantu one of the ways obutafuga abantu ogana mune mesoti yes abagezi bagano kolera mu 7 mu government ye muwagire mu 7 ngate buli mu government ye like me anti bajjaga tadda buli ko mulenzo gwajoga tadda kubaseza wa mukiriza Museveni anafuwa Museveni ayagala baweza ngacheggula ngatumwambala tetujja kukiza hitira kubanga ye innocent impetitive asekerya mukozi asekerya gundi bano basale asekerya baani abo nti sale ne pankira ku mataga nge Sam bakasoliwe bakasoliwe Kenya. I do my business decently. They cannot manage me. That boy is a hit and the making. That man is a hit and the making, and Museveni is handling him with the soft gloves. Hit that Teafuka president. Anti abantu bagano kola. The first time when he invaded the Austria, they said, let the Germans come together. And the moment he allow him, in fact, in Baba's Wanava, Jaco Galia Munyumba and Munjoko Siba. Ere wange rujja kubanga lunaku lwa kungu okwenda kwamba zinakalende wange okwenda badda mu government njja rujja kubanga lunaku lwa kusinga wange tugamba tambali kungu baga nti Museveni is missing baba government anti situation y'omwana ono nali sinagiraba nti yayagala omwana ono amagezi gayina ti ayavuwaza business zo okutiisa abalala omwana kati yayagala kunkwatemu ango ndala oyo mukubeko mulemeso gaggawala tambale omwana
munezi kumpulira ononya gwaddalu fanya ku business nangola bino byonna byebazanya mu taxi kuleta bus kolaki covid yagira ku bus covid yagira ku bus na buli deshi memengwa taxi eki mwali badde muyina apusaji omwana sente mwagala okubba mu basajja mutake kwanga kubunkenga ali continue exposing you chokola bakatu kantu yapusi kagambi nti yo musajja akola analysis bamana leta baleta ebintu nze covid itali siwa amani bale gundi empya buli wola bawonna waliwo ekyali kirese masikizaacho ekyokubiri ekiri Entebbe airport sente zibakola mpitirivu nebo wali nyenyenye ya gundi kumacha nogende Kenya bwokumawo balina keba kujja mu nyindo $65 kakati nze biwe buliwo nze nyamba where is the upside of covid analysis where are the dead bodies analysis no omwana bamba bitenta atizi zimukiza kumpa nze sikiza sente zamu kana wali scandal eri mu Uganda nakosolide ecyange nti bawaleza ku Zoom bata abantu ne batwala organize. Have you seen a single newspaper oja akakasajja kabakubako mu monitor mu red paper bakaita ne bakawa 3.5 billion abana baba 10 billion Museveni ayina ekintu ayinza okuzibira here time ayina sente nze katsokati kama kukino omuntu oyo mwana goyogerako kwa yagenda okuwamba bazo omulimu mu government ya Museveni afunamu whoever tries to rebel comes back ekitegeza you must accept nkuniyeko nkunyoleko kusimuleka amazinko komyewo nkuniyeko dala n'abalala bati okujja koze kasofa tulyaba nze nemugisha muntu mugisha muntu wanagenda kusigala bulungi the right honorable John Patrick amama mbabazi gomanyi basobola mujoga bwe bati ate bamujoze n'akomawo ate be bamukomezaawo bamukuba omulenzi ono kyafuna mu kiri kimugoma yimbabazi business ezibadde zikola nkugambe nti the trick of this young man one no you cannot easily separate him from Museveni and apart from me who record his conversations they even went at a lake never going to wave stage sobola nemba kwatira I have told you in the morning the mwalonze there was a meeting at a certain hotel with the celebrity Nangabiro in Entebbe never subiza bano kakati Museveni akubiriza sake tamanyi nti bano babasubiza milioni 10 Museveni kandi Museveni give people milioni 10 nze sifayo yes bali bakikoze kadaga nava kakati bakomyawo kadaga president Museveni bwakwatu buli munagwa kadaga nagukiriza nino kuba kadaga n'ekikoyi kakati kadaga nedda tugende abakolera banabalezi abamusubiza tamale kiriba kitutte bakuvumiriate kigenze nedda muleka kugwa mu omuntu nakwambala empale nakwambala ndabaya nakwicamu empale encha nusunde twene okomawo kakati kadaga bwomubala kilo 10 zimaze okugenda ntulene nakabira mu cabinet eyamvumye mulungi kuba abalwadde mwenna tubasasira abalwadde mwenna tubasasira abaliko abalina ebizibu oba bayita mu kunyigirizwa mu kiseera nga kino ekiti mwenna twagala okusasira asonga atera tusanyukira wamu namwe mwenna abasanyuka naddala bonna abawangula emisomo gyabwe wiiki gye tukubye amabega eyo nga mubadde mu graduations ezalizimu tubasaaside naye tuyongera okutegeeza n'okujjukiza abantu nti ekirwadde kya COVID-19 kikyeyongera okutawanya eggwanga kyongeddemu amaanyi ekizegawanye era nga kitegeeza nti tulina okwefaako ennyonyi ddala tulina okwongeramu amaanyi nga bannayuganda olutalo lwa COVID-19 twali tusobodde okululwanyisa naye te tusuddewo bwannagamba mu nkola era ne muneeyisa gye twayisaamu ne mu ngeri ebintu ebimu gye tusazeewo okubikwata abategeeza abakugu ne bagamba nti ekirwadde kyakomyewo n'amaanyi ate nga kino kyo ekyakomyewo mu maanyi ge kiina n'amaanyi gaakyo tekitaliza abantu basinga okubeera kati malwaliro ate ekyewunyisa baana bato n'abavubuka dole twalowooza nti ekirwadde kyabakadde nga kati nno kyakyuse kyevunudde era ekyongeddemu jiya ekyongedde mujia nga ennoma yakyo kati y'amaanyi okusinga ku te wetwali tulowoleza okusinga ku minisitule y'ebyobulamu etegeeza nti abalwadde ne beeyongeddeko mu nnaku 10 zokka ne bafunye abalwadde abasubira ddala mu 1000 so nga ate emabegako eri wala nga kyatutwalira emyezi ng'esatu oba 4 okusobola okuweza ku balwadde mu malwaliro so kitegeeza nti tukole buli kyonna ekyetaagisa abantu lewulira nti covid yeyongedde basinga kutya kya muggalo naye ndowooza nti
okutya omuggalo sikyo kyalibadde kikulu wabula twalibadde tukola bukozi betulemesa kweggala betulemesa muggalo kubanga oyinza obutaggalwa government yinza obutagala nti katukugale naye neweggalira mu ICU ekirwadde kyo nekikuba omuggalo kubanga ekirwadde bwekikutwala twategezeddwako nti zebayita ICUs zijjudde ziboze zirimu abantu bangi zebayita HDUs oba high dependence units nazo zijjudde ziboze zirimu abantu bangi kakati yo government bweta kugamba nti sigale waka ekirwadde kyo bwe kikukwata bw'oba tofuddeeyo bw'oba tokyewaze kitegeeza nti ekirwadde naturally ekyo ekijja kuwa omuggalo kubanga bwe kikukwata nekikuba mu HDU oba nekikuba mu ICU then kitegeeza nti buli ngeri yonna bye wali agadde ogenda okukola ne gye wali agadde ogenda okubeera tojja kubayo ekimu ku bannasayansi batunuulidde bye balabye ekisinza okuvaako obuzibu n'okweyongera kuno zenkuŋŋaana zebayita za social gatherings enkuŋŋaana ezo social gatherings mwosanga embaga okwanjula okufiirwa okwabya ennyimbe abantu baddayo dda mu bintu ebifaanana bwe bityo abantu baddayo dda mu family meetings ezo family parties ezifaanana bwe zityo ezikuŋŋaanya abantu bangi olwo omuntu olunaku olweggulo nga nti naye covid okweyongera ennaku ezo twalaba pulezidenti mu kulayizibwa kwe nga waliwo abantu 4,000 twalabye bamemba palamenti mu kulayira ne mu kulonda speaker nga abantu basoba mu 1,000 naye nze ndi wa mukisa nti emikolo gyombi ebiri ngibaddeko omukolo ogw'okulayiza president naguliko n'omukolo ogw'okulayiza n'okulonda speaker byonna nabibaddeko nze nakeberebwa kati ndowooza nti baali tebayinza kebera nzenzeka abantu batabakebera alisi nze n'abalala bemanyi abakebera be bannamawulire bannamawulire ffenna bwe twaliyo kubanga ffenna batukeberera wamu n'aligambye nti awo buli omu bamukubira simu nebamugamba nti genda eno buli omu n'agenda wuwe naye bwe twali tugenda okulayiza president nze ne bannange bonna abali ekololo batukebera ffenna bamala kutukebera twasooka kukola covid test ne bwe twali tugenda okulonda n'okulayiza speaker parliament kunaku olw'emmande ekolo gye twali era emu ku condition oba akakwakuliza akaliwo kaali kakusooka kukeberwa bamemba ba parliament bonna nga bwewalaba abaali awo nti buli emalanga okulayira bamugambanga nti manju awo mu gardens wewali tenti ey'okukebera covid kakati baali bangi yes bayinza okubanga baali bawerawo 1,000 kubanga balamemba parliament 5 naffe bannamawulire abaaliwo ababandi ya prisons abaaliwo abapoliisi abaaliwo n'abantu ba staff pa parliament abalala 1,000 nizo okubanga era lwawera naye nga condition nti ffenna abaali awo twali tukebeddwa bamala kutukebera okutukkiriza okujjawo kakati mumwe mwenna nge babakebera tebasanga mwayina si buvunaanyizibwa bwange ate kumanya nze kasita tebaŋŋaana kubeerawo nemanya nti nze nakebeddwa n'ensangibwa nga ndi negative yensonga lwaki nasobodde okugenda n'embeera so ate nga ffe abantu ba bulijjo tosobola kukola mukolo tosobola kuteeka kwanjula oba mbaga noga nti buli anajja ku mukolo gwange yenna ngenda kusooka kumukebera nga abantu tetubasobola so n'olwensonga eyo mpuliza nti nze mukulayiza president naliyo nga bankebedde ne mukulayiza speaker oba mukulonda speaker nayo naliyo nga bankebedde bwetyo bwe tuli obudde bukedde eddakiika zo zino ziri